obubbi bw'ettaka ekibba ttaka tekivugibwa ba NRM bokko ba gavumenti yaffe kivugibwa n'abalala buuza Kyagulanyi ani yamusende egundi ku biiki ye Kyagulanyi ani yamusenda yali gavumenti mwalimu aba Mafia bamusenda yali gavumenti naye amawulire agamu gasuka negagira batya naye nga Kyagulanyi ezovayo n'agamba abantu bannange mwe naakyogera bajja gamba nkubye Buganda naye nga ge mazima. Bani abasenda Kyagulanyi owange abantu abasenda Kyagulanyi bali awakati awo mu Kampala we batuula naye nga bwenna aboogera bajja gamba zaakalumbi eki Buganda naye ndi muzzukulu wa Kangaawo sirina kulungamizibwa nnyo ku bintu bya Buganda njagala nnyo kabaka wange era ndi musajja wa kabaka n'ekyenjagala obbalaga nti okulwanyisa ekibba ttaka tulina kukolera wamu. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jjangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 753936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Okay, nkwaniriza webale nnyo webale ddala atulaba gyosinza okuba nga ate otulaba nawe atugoberera kikulu nnyo ekyo. Nze Big Bro Jamal ow'Enakaseke gye banzaala okutali musango, ndi ne muganda wange wano bamuyita Kasoma Joshua RDC oba omubaka wa president ku nsonga zonna. Omanye ekyo nakyo kirala nnyo. Webale nnyo webale ddala abali mu diaspora tubaagala nnyo, abali mu nsi yattu Uganda namwe tubaagala nnyo. Sanso kulaba. Amina se. Ogamba otya muganda wange. Wafuna ekifo. Nembere nengamba Mzee Museveni. Mzee Museveni si mubi, Mzee Museveni ajjukira. Naye abamu abo betukolera abali wakati awo boye batajjukira. So okujjukira kikyo kyotegeeza nti omulimu gwe yampa yali ansasula bye mukoledde. Kimanyi bulungi nkoledde NRM ebbanga lino okuva nayingira mu byobufuzi. Kati eno yali liwa actually ebbanga lino nali nkutegeredde oli wa NRM tokyukangako wadde. Kati so wali osasulwa wadde na mikwano gyange mingi nnyo mu opposition. Naye muli bato ababaka ba president muli bato nnyo. Simanyi oba yakigenderera this generation naye nyina bemmanyiimuko ab'enjawulo abato like nga bavubuka bato generation yaffe naye baba wadde bwa RDC wadde bwaki. Kati ku nsonga eyo nsaba nebaze Honorable Minister Babalanda n'omwami bamuyita Minister Babalanda yakulira office ya president. Then waliwo omwami yakulira amawulire mu office ya president mu yakulira ye deputy press secretary wa president ye Faruk Kirunda. Waliwo n'omulala bamuyita ye Habata Twaire bakolera akola mu office ya president. President yakwataganya nabo nnyo okulaba nga bakyusa president sekati bw'otundira ba RDCs tulinga tumanyi nti RDC ayina kuba mukadde nga bw'ogambye. Ne kati osanga ba RDC nga muvubuka abavubuka nga ffe abo abantu b'emmenya abo bakola kyamaanyi nnyo okulaba nga bakyusa presidency.
presidency teringa luli nga bakyusa ababaka ba president mu bitundu ebyenjawulo kati okugeza Nakaseke niyo ne muganda wange Sebunya Ddoboozi naye muvubuka ne Sebunya Ddoboozi naye Kaberuka Mariam naye muvubuka aliho Moses naye muvubuka so gali manyinyo ga Honorable Mire Babalanda Faruku Kirunda bahaba tatwaira okulaba nga batuleeta ki on board so muzeyi naye n'atuwaki omulimu nsaba obuuze ku batulaba kuba tebannaba kukwetegereza bulungi nakumanya bannayuganda abampuliriza abandaba erinnya nze Kasoma Joshua Zaake ndi mubaka wa president mu district y'Ekibuku ate era nga ndi kada kubanga ndi political appointee ndi kada wa National Resistance Movement era nga ndi muwagizi wa National Resistance Movement era nga ndi muwagizi wa President Museveni era nze njogera nti ngwa ne Museveni biyinza okyukamu kati goli muganda ojja ne nkutokota nnyo ne uganda nti omanyi muganda wange omusana guli wano kebene waffe teri kijja kyuka tewali kirina kyuka NRM tukomyawo President Museveni emyaka gino gyonna President Museveni agenda kukomawo Big Brother Uganda subscribinga likinga sharinga ndine RDC Kasoma Joshua Kibuku district owekitiibwa kyenasoyimba otegeera mwezi oguwedde wali woziti Gomba ne tuwulira ovuddeyo bakugjeeyo bakutadde Ekibuku eyo mu Eastern nga bakukyusa mangu ntalo ze ziriwo ba Mafia kuba kyase nawulira ka account mulimu ba Mafia bali bakulwanyisa ng'okubanya ataba NRM ngugamba mbu wali ogezako kubalaga mazima naye nga mulimu ba Mafia ne bakujjawo lwaki olumbagana abasajja abakulu mu bintu by'amataka kyekyakuleetera okukyusa kakati ebimu nze kukyemmanyi nga nze Kasoma Joshua Zaake kyetwawula ne ba RDC bannanga abamu n'aba political appointees abalala n'abakozi ba government nti manyi nti nkola ekintu olusi President Museveni kyatafuna budde kola kati nali eggomba gye nasooka okola ekintu president kyatasobola jukira ye aba busy nnyo kati issue egwa mu district ensonga egwa mu district nga walina okuba wagikwata ate ensonga zange nzikwata nnyo ku media era nga bwe tuli wano kati bano ba Mafia tebaagala balabisa wali ba Mafia kati jukira eggomba ye nali Muzeyi Museveni mukama wange ayinayo amaka ekisozi ne kati Mafia ng'ava Kampala olw'okuba ayina mukwano gwe oba mu State House oba wa n'agenda n'asenda abantu ettaka ekyayi awo nga obuvunaanyizibwa abo gwe kati nga nze bwe ngenda ku media ne mbagamba bannange abantu kino munansonyiwa naye kino katukole kino nti ttiimu gundi kino nedda nti abantu beegundi kubanga nina abantu ekyayi nabiteeka nnyo ku media nga njagala ndabise ba Mafia abo ekyayi waliwo ettaka awo kyeyamaani wawe bamuyita Abigaba yambulya omuntu buli wamu teri Katonda wano teri Katonda kubanga ne ku issue z'amabaati zino ezakabaawo waliwo minisita omu yansindikira message ku ssimu nze namanya nangamba bino bijja kuleetera obuzibu zaakawandi bivuddemu nti fakagaati nze nfa mazima nfa mazima so kiri ekyettaka wali oyagala kulabisa balinga bagala Bannayuganda nga si bamativu mu kitundu ekyo land question kyempita land question oba issue y'ettaka wano mu Buganda ye kyasinze okwonoona gavumenti yange ya NRM omusajja aveeri ne ssente ze omubbi n'aveeri ba Mafia abo n'aveeri n'agenda n'asenda abantu bw'aba avaawo n'atandika okufera abantu nkola mu office ya president nkola mu office ya State House nenga tabanga nayo nenga Mafia wali ayina mukwano gwa minister nga mwebali n'aba opposition mwebali ababbi b'ettaka bagagga olinga business person najja n'afunayo mukwano gwe oba minister oba mukuku nava mu government n'amukozesa n'atulugunya abantu kati ekyo kikomekkereza kididde president wange ne government yange kikuba kibiina kyammwe kya NRM kitukubye mu Buganda ekibbattaka era kyovula bankirwanirira nnyo kibbattaka era kyekyasinga ovaako eggomba obuzibu
nze bwabawo issue awantu nga yattaka kuba kati kambabuulire tosobola kuddira munaku ng'eggomba abanaku bwe basenda ekyayi ku ttaka lya NFA era National Forest Authority nejja n'obookera n'obuyumba Mafia just nga ali awo talina mulimu mu gavumenti obuyinza abujjawa obuyinza akolagana anti nkugambye afunayo omunene gwakolagana naye n'amuwa amaanyi nenga president tabinako kakwate officer president tabinako kakwate state house tabinako kakwate kati waliwo omulala yagenda nga bettaka bwe yali avaawo kodi gye yakozesa nti bagambe genocide jja bakola ekizibu genocide wano mu Buganda tabba ttaka naye abantu bakosa linnyali soka akati era nengenda ku mawulire n'empandiika nengenda ku Twitter handle yange nenvayo nengenda ku WhatsApp groups endala nenteekayo nembagamba nti nno genocide gwe mmanyi taata wange atule Nakaseke abantu bakosa linnya lyo okubba ettaka oli atiisetiisa abantu abalowoozese nti nno bwe banaalemera ku nsonga bajja kufuna ki obuzibu era bangi omusanga nti nno nkolera genocide Musale nkolera Janet Museveni ndi nkolera Muhoozi nga ne Muhoozi tamulabangako Banafe abasoneyezi Carpet World bali katwe gendayo batusa carpet mu bintu ebyenjawo mu nsi ezenjawulo bw'obugula akamu gendayo ayagala osubula gendayo Soneyezi Carpet World Century Property Real Estate Uganda Limited bali kyali wajala namugongo era tutambula nabo webale nnyo webalire ddala balina proti okuva ku miliyoni emu mpaka sente zonna zoyina balina ku buli luguudo okuva mu kibuga Kampala banafe aba Century Property Real Estate buli lwa mukaga ne Sande olambulira bwerere so ngate banafa ba Victoria School of Beauty and Hospitality Management basangibwa na Tete okulina na Police Division opposite ekizimbe kye kinene era jukira nti be bakyasinze wano okubeera nga batendeka abaana mu skills twala omwana amaze P7 senior 4 senior 6 omwana afune certificate ne diploma mu bintu ebyenjawulo ebyemikono so okubeera nga ate obategera bulungi nnyo Ham Connect basangibwa bakuli ku kizimbe ku FB Tower Building era nga bali ku mwaliro gusooka batwala abantu ebweru bakufuna passport bakuyambako okufuna visa bakuyambako okufuna national ID bakuyambako okufuna permit genda obalumbe era nga akalangu kabwe kali awo osobola okubeera nga ate obalaba songa ate banafa basembayo babone barista genda bayigiriza omwana okusobola okubeera nga bafumba buchai omwana agende ebweru akole sente ndine RDC owa Kibuku district era nga ye mubaka wa president ku nsonga zonna mu district eyo yali Gomba atugambye ba Mafia ne bamukuba ne bamuzza ekibuku kale ekisooka fe omulimu gwaffe oyina okuba okukkiriza okukola mu Uganda yonna mu buli district yonna omulimu gwa RDC oyina okukola mu buli district yonna naye ekibi kwe kubanga eriyo abakutambuliza ku remote nenga si bakamaabo Indako waliwo abasobola okutambuliza ku remote nga kyebaagala kyokola yayogedde byabo bamujjewo nenga atenze nkola president byayagala nkola minister Babalanda byayagala nkola president byayagala ne kati ba Mafia bali bo basobola okutambuliza ku remote kati nga bwe ndine mu politics wa Nakaseke oli nagamba atasembererawo tasemberera Luweero tasemberera Nakasongola nga balina kukasuka wala ne bakanyuge wala konga Mafia begambye ababbi bettaka abali Gomba system yemu n'ababbi be Nakaseke abettaka bakola n'ababbi be Luweero bakola abe Nakaseke nabo mulimu ne mu Nakaseke eri waffe namo mulimu aba NRM babbi je bali banji ba Mafia aba NRM je bali Yuso je bali kyekyola kyolaba mu manifesto yaffe manifesto yaffe ya NRM eya 2021-2026 twateekamu page nga yo tufokasinze ku kulwanyisa nguzi n'obubbi ne issue y'ettaka nayo nga mweri enguzi tumanye ebizibu ya nze kati nganze kasoma Joshua Zaake kyensinze okutunuulira mu manifesto yange 1 kwe kulwanyisa enguzi mu Uganda enguzi teri mu government mwokka
erine mu private institutions endala obubbi bw'ettaka ekibba ttaka tekivugibwa ba NRM bokko ba gavumenti yaffe kivugibwa n'abalala buuza Kyagulanyi ani yamusende egundi ku biiki ye Kyagulanyi ani yamusenda yali gavumenti mwalimu aba Mafia bamusenda yali gavumenti naye amawulire agamu gasuka ne gagira batya naye nga Kyagulanyi ezovayo n'agamba abantu bannange Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 55 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management. Boni Balista Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupakinga n'okusomesa enkola ya kawa. Tukola kawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka atera ne tugabane certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kawa mu bikanga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, Cold Brew Drip Tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers Building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibalista.com. Boni Balista Coffee, fuel for the day. mwenakyogera bajja gamba nkubye Buganda naye nga ge mazima. So kati enguzi bani abasenda Kyagulanyi owange abantu abasenda Kyagulanyi bali awakati awo mu Kampala we batuula naye nga bwenna aboogera bajja gamba zaakaalumbi eki Buganda naye ndi muzukulu wa Kangaawo sina kulungamizibwa nnyo ku bintu bya Buganda. Njagala nnyo kabaka wange era ndi musajja wa kabaka n'ekyenjagala obbalaga nti okulwanyisa ekibba ttaka tuyina kukolera wamu. Eyo gy'oli tosanga kusomoozebwa, eno gy'oli tosanga kusomoozebwa. Kaakati buli wamu abawo okusomoozebwa kwawo naye ekikulu mu nsi muno nina mukwano gwange omwe yaŋŋamba ye Honorable Rose Namanya Nsereko yaŋŋamba nti mu nsi muno omuntu oluusi okuba successful ebintu ebimu byesonyiwa kati ebimu byesonyiwa kati nirako Joshua bwagenda eyo neweesonyiwa ebintu by'ettaka kaakati Eastern Uganda teri bivuyo bwa ttaka nti oli bamusenze oli bakoze ekyo system ndala wano kati waliwo Maryland system waliwo no communal byanjawulo Kibuku teri mu bizibu bya ttaka. Kibuku erimu obuzibu obwo bwabwavu kubanga yemu ku district esinga obwavu mu Uganda era kyovula President Museveni gye yatongoleza parish development model. So kati ebizibu bya Eastern Uganda naddala kati eno gyendi bwe baganda bange abagwere ekibuku ebizibu byayo byanjawulo nnyo n'ebya Buganda. Okay. Actually nja kujja ndowooza ndi kunoonya bunoonya ne twogera ku kintu kya PDM kubanga bangi bakomplaininga naddala bavubuka nti nno ezo ssente muziranga nti gye ziri naye ekituufu kiri nti tebazifuna. So nja kujja tuzitangazeemu tujja genda mu details ne kankikoonekokko kubanga nze ndiwo kukakasa nti abantu bafuna mu project za government then ndiwo kukakasa nti nno ebintu bya government biteekebwa mu nkola. So parish development model twagidesigninga mu manifesto yaffe ya NRM okulaba nga egoba obwavu. Okugoba obwavu ntegeeza abantu abawejjere naye nina assessment gye nkoze
mu bitundu naddala ebya Buganda ebisinga nti abamu baganda bange ba NRM bamobilize munansonyiwa sente za PDM z'abantu abaavu era njafuba okulaba nga njogerako ne mwami Galabuzi nja kuwako n'emmire Babalanda report okulaba nga tukozesa procedure nga World Vision ne Plan International ze bakozesa okwa-identifying abantu abali vulnerable oba abantu abali obi n'abantu abaavu kati eri ebitundu ebimu nga abantu baffe balowooza sente zino za byabufuzi nga bavuga tuyina abavubuka abaffe z'abaavu era nze ekyo nkiremeddeko nnyo sente za PDM z'abantu abali obubi tubajje mu bwavu batandika okufuna ku ssente basobole okuyingiza ku ssente osanga omuvuka nga yetaaga emitwalo ameka 2 okuba tanulu ya buloka ne kakati waliwo abali mu PDM nga be bagagga basinga ku kyalo be bagagga basinga mu Luka abasuubuzi abasinga aze mu PDM agenda twala kadde ka ssente naye nga akakadde ka ssente waliwo abavuka abaffe eri wansi abakeetaaga tulina abalenzi baffe ababodaboda abavuga zipikipiki ez'ebbanja nga yeetaaga emitwalo 5 oba 8 okugjayo piki yagivuge ki ebbanja abo tubatajetinza abo okubajja mu bwavu si bano abalinawo engeri ogambye okikonyeko kyetaagisa kyolwo no nze kati nganze mu kapasite yange ng'omubaka president ngenda kuwandiikira honorable minister Babalanda ne Haji Kakande mbabuulire obuvuyo obwo tulina screening infu tulina okwa-identifying abantu bayita abantu abali obubi abantu abali vulnerable abantu abaavu be balina okuganyula mu ssente za parish development model. Okay, tweyanzenge kansubire nti nno buli omu akitegedde bulungi nnyo naye olwakadde kankwasaganyiza wano si bulungi nnyo mbadde nsaba RDC asibule abatulaba ngenda noonya RDC ayogere waliwo ekintu kyenjagala oyogereko kubanga olabika oli muntu munnabyabufuzi ate gwe oli muganda wange sigenda butakikubuuza naye ngende tugenda bera lunaku lulala ekintu ky'amabaati abantu ababba amabaati bali mu kutaayaya ate oli omu ku bavubuko b'abasajja abakolera president abalwanyisa ba Mafia mu government ya NRM kati ekintu kyababba amabaati tetumanyi waje byaggwera naye nga ate wakyaliwo obulumi ku bannayuganda sibula batulaba ekyo kujja kidda lulala nkikoneko ko katono nja kudda buzze topic ndala nga zinyo kale nsooka okwebaza tiimu ya baganda bange abatindiza olugendo okujja okunkyalirako n'okwogerezeganyako nange mwami Kaleesubula Benjamin ate ng'ekitugatta nti tuzaalibwa ku kyalo kimu ne neebaza bannannakaseke era mbatumiddeko nnyo abantu b'ennakaseke gye nzaalibwa ne neebaza abantu b'e Greater Luweero region sub-region eyo mwenzaalibwa ne ngamba abantu Greater Luweero Parliament nina abaganda bange aba tiimu King Solomon tube tiimu King Solomon naye tuli mu Greater Luweero tuli awo ffe tukola buli kimu tukyogerako noba tuyagala bakyogereko kasita kiba kibi tiimu King Solomon buli kimu tukikola tetulemwa so mbatumiddeko nensaba bannayuganda bonna kati mwe mwabe NRM opposition kakati tiimu King Solomon teri mu byabufuzi erimu fe aba NRM erimu aba opposition ne tutunulira nkulaakulana n'engeri gye tunakyusaamu Greater Luweero gye tuzaalibwa esobole okutereera so nsaba bannayuganda abampuliriza 1 issue y'ettaka tulina kukwatira wamu issue y'ettaka RDC issue y'ettaka ndozo tujja kuddamu kemabega bwe tunaba tukomyewo waliwo kyenjagala onnyonnyole bannayuganda naddala abantu b'e Nakaseke enziba y'amataka e Nakaseke nga bw'ogambye nti ababba amataka e Nakaseke si ba NRM bokka mulimu ba Mafia nga talina bwali naye kwasa Jenosali Musale mulimu ba Mafia aba opposition kati gwe business person nze nakulumbye kumanya ba Mafia kyabo baani otaase omuntu w'e Nakaseke sibula batulaba kakati issue y'ettaka yo tujja kugiddamu kubanga ngazi naye nze kyenkakasa abantu b'e Nakaseke kubanga ekibbattaka tekiri kibuku teri kibbattaka nekyenkakasa abantu b'e Nakaseke n'abantu ba Greater Luweero n'abantu ba Buganda nti ekibbattaka okukirwanyisa jjukira tugenda kuddamu okulonda obukikobero si wano teri ttaka lye babba kwerosi nga Ssentebe tamanyi
nti babbye ettaka kwerusiya nga ssente betakola ki tamanyi enziba endala ey'ettaka gye bagamba abamu gye bayita land grabbing ate nga si land grabbing ab'eŋŋanda nga bafuna obutakkaanya omu n'abaako gwaguzaaki ettaka kati oli wajja okclaiminga ekyo kyafunye jjukira gwaguzizza naye aba alina okugjayo sente ze zeyakola ki zeyateekamu bw'ajja then oli aguze bw'ajja okkayanira ekike process eyo ebaawo nga baganda banga opposition olusi babivuga nga bagamba egundi eriyo ekibbattaka then kati bamafia bali benjogeddeko abeefuula nti nze nva mu office president nze nva mu state house nze nkolaganda essale abo tujja tuka ku level eragira abantu babasibe emiguwa tuli mu digitalized era mukimanyi bulungi nze njagala ngambe nti no mafia yaze n'asenda ettaka tulina smartphones androids kola footage tumanye nti gundi yabbye ettaka lyegundi naye ate obuzibu oyinza okuyita omuntu kandi nga mu ofisi zaffe zino ez'abaradisi noyita omuntu n'omugamba wange ani yakusenze ani yaze n'akoona ennyumba yo tayogera omanyi bantu bali awo nze njagala oyogera erinnya oba emmotoka zizze kola footage ya number plate abasajja bazinga ekitundu nga kino najja ng'agenda kusenda azze ne katapira azze n'emmundu dabo kabini eriko emmundu kubako ababaleese kyegambye nti nno ebiseera ebisinga twegendereze nnyo nazingako ne chairman ero si wanu nga ne chairman ero si takyalina buyinza tekisoboka chairman aba alidde RDC bula batulaba bannayuganda mwenna nsanyuse nnyo okuwuliziganyako nammwe leero mbasaba kimu tubeere bakkakkamu kyemmanyi embeera si nnungi naye kyemmanyi kyenkakasa nti ekonome ejja kutereera ekirala mbasaba tufokasinga ennyo ku baana baffe abali ku ssomero bannange tumanye nti ebbanga abaana bano lye bamala nga tebasoma mu biseera bya covid tulina kukola kati tufube twefiiriza akatono ke tulina abaana baffe basome tumanye nti education is the key to success. Erinnya nze Kasoma Joshua Zaki. Tweyanzenge bamuyita Kasoma Joshua Zaki RDC Kibuku district of course munywanyi wange wetwazirunda wa Nakaseke so tewewuunya nnyo nti lwaki nnondola abantu bwe bati ate nga mu byobufuzi menta wange newankubadde twawukanyamu enzikiriziganya mu byobufuzi nti ndi wa Nuupu ye wa NRM nga bwagamba bwafiira ku President Museveni nange bwenfiira ku President Kyagulanyi okitegedde ekintu ekyo kale akume atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Wangala imasomoji.